Enkoko ayagala eno nnamba nga eriko ebyoya nafuuwako obufuuyi naali. Mbayo ndaba nga antwala mu mazzi nandaga nga naye mwali mu mazzi naye ebaali badde tudde eno gye gadde eno olaba amazzi gakyuka nga gadde eno alyoka amuzinga enkata namwezingirako bw'ati. Bw'ogituuzaawo awo enkoko eggwamu amaanyi agadduka. Ogiteekawo awo mu kifo kyayo. Atera kumalawo mmeka nga amize enkoko? Ayinza okumalawo wiiki. Weewaawo ku MR Live kwe tuli oba ku Metani Club Bongo Live kwe tusinzira buli kadde okujja gy'oli ffenno twalifuula ddembe era twagifuula nsibuko ya ssanyu lyaffe kubanga buli lunaku lwe twogerako ko naawe tuwulira ddala muli munda mu mutima gwaffe nti weewaawo tuyina n'olwalira ekigambo kye tusudde ku mutima gwo. Osanga mwaba batugoberera waliwo aba bakirinze ekyo kyokka then bakyusa obulamu. So leswa twala lunaku no for granted era buli lunaku Katonda lwatuwa omukisa okukomawo okwogerako ko naawe tesobola lutwala for granted. Tujja n'ebigambo ebisengeke era ebiviira ddala ku myoyo gyaffe naye waggulu wa byonna tujja n'enjiri ey'essuubi era eyeweesa Katonda waffe ekitiibwa. Tujja n'ebigambo ebikuzaamu amaanyi naye waggulu wa byonna tujja n'ebigambo eby'ettendo ebyosobola okuwulira n'osigalira ddala ng'otendo oyo ddunda lugaba Katonda waffe yatutonda nannyini bulamu. Tetubusasulira ssente yabutuwa buwi tewali musolo gwonna gwa butusabirako wabula bwe yali abutuwa ng'ayita mu bannabbi be n'embyawandiikibwa atukuutira ekintu kimu nti nga bwe yabutuwa mu kwagala okungi naffe tukozesa ekyo kyennyini akawaire ako tukayitemu twagale bannaffe ewatali kkoma ewatali kusosola ewatali kufutyanka kwonna era ewatali bukwakkulizo. Abaana baddayo ku ssomero kumwana Katonda aliyo tukwatireko Labongo Charity Foundation era obwana 17 obwana bwa Katonda bwe otambula nabwo taamu eno buwe emitwalo 3 ewamu twetaaga emitwalo ewamu twetaaga obukadde 5 mu emitwalo 10 gw'alina ekitabo alina toilet paper alina rimu alina olweyo alina seeki alina rubber buli kimu tukwatireko. Gwe oyinza okuba oli awo n'oga Katonda mbulesinze nnyo omwaka guli gwonna guno ogutambula kantole ekimu kyange eky'ekkumi mpereyo akanaka Katonda kamu oba bubiri oba busatu oba buna. Ensigo eyo gy'otodde ejja ggaziwa era ejja kukubalirwa. Katonda ajja kikubalira ekyo ky'okoze era tekijja ffa ttogge. Nze nzikiriza nti teri asiga n'atafuna era nzikiriza nti oyo asiga sere talina lunaku lwalifuna miyembe. Bw'osiga obukyayi olifuna bukyayi, bw'osiga okwagala olifuna kwagala. Nze nzikiriza ni Katonda ffenna akyatulesewo lwa nsonga naye ensonga esinga obukulu ye lwaki akyatuleseewo eri emu kumusinza kwagala bannaffe na kubulira njiri ye. Buli bwe tuwa kika kya kusinza era okuwa nakyo kika kya njiri. Wenyigire mu njiri eyo ey'omukwano ng'oyita mu kuwa obwana buno sibusobola nzekka buva ku nguudo maka Katonda gatannajjukira agajjula ennaku omulabe Sitaani ge yazingako n'agawa obulumi ffenno gye tubujja paako Labongo Charity Foundation naye okububeezaawo teguba nk'omulimu gwange nedda. Nze nkolanga ddoboozi naye buli kadde gubadde mulimu gwo gwatugoberera era gwatufudde ab'enkizo gwatuyambeko otuukiriza eddoboozi eryo n'ebirooto byaffe okukula. Tonvaamu totuvaamu mwana wa Katonda n'olwaliro tukwatireko. Weewaawo manya mpita Rima Sam oba Metani Club Bongo wano wensinzidde Labongo Charity Foundation ye ntumawo olwaleero era nkomyewo ne mwannyinaze mukwano gwange nnyo nze no gwempuliramu emirembe buli mba nga nnyumyako naye
era mukwano gwange nnyankumidde mu njiri ne mu kisa kya Mukama olwo obwo obujulizi bwazze ng'awa buli kadde. Nze ate n'obuŋŋumya bwawo waayi kanywerere ku Mukama. Wano waali sinatuukawo oba wendi tannatuukawo naye ffenna bye tubyogera bikola amakulu era bitukasuka gy'ali. Nywerera ku Mukama mwana wa Katonda ali eyo. Gwakaaba yeekubagiza olw'ebizibu. Ebyo bibaawo kaseera buseera. Waliwo abalina ebinene okusinga. Wuliriza emboozi zino oziggyemu ekyokuyiga. Weewaawo gye baleko Naalongo. Obadde ompise Saalongo. Kwise Saalongo. Nkufaananidde Saalongo. Bwekize. Saalongo naye muwanvu nga nze. Muwanvu. Ate Saalongo yakusulira abaana lwaki onfaananya omusajja atalina buvunaanyizibwa? Kize buzi. Kize kitya? Kinkubye wala ate ompito kya Saalongo. Kize buzi. Ana mbebaza mwenna abali eyo. Abatugoberera. Mwebale tugoberera. Bebale kutwagala. Mwebale kutwagala. Kulike ennaku enkulu. Mwebale kuyita mu nnaku enkulu obulungi. Bonna abo mu Kitoolo. Ab'Emityana. Ab'omu kibuga mwenna. N'ab'ensi za wabweru mwenna abatulaba. Lwaki otumidde ab'omu Kitoolo? Ab'omu Kitoolo waliwo omukyala mmanyi. Yakubirako. Yankubirako kasimu. Nakugumya. Naŋŋumya. Ate ab'Emityana. Ab'Emityana Saalongo. Yakubirako. Yankubirako biseera bya Krisimansi naŋŋumya n'agamba naye bwe yali ab'ekika bonna ne bamukyawa abakola ki bwe yagenda nabo ne batereera ne bamuyita eddogo ne bamuyita ki abaagaana nabo ne bakigabanamu naye kati baatandika okukola babeegayirira okujja babeeyungeko nabo batereere. Saalongo naye yazaala abalongo nga bwe wazaala omu muntu omwana ekifaananyi kya Musota. Watugamba n'omuwala wajjira ne mukakapa. Mulimu wajjira mu kakapa. Mulimu mwajjira mu bintu bingi. Kusanze oli mukugabula kakapa kali awo bokagabula. Okagabula. Abadde obazze. Ayinza okuba nga ajjidde omwo. Kati goyinza omumma nga ate yajjidde omwo nga tayagala kola ki. Kapa bali tugimanyi. Nde sigimanyi. Ezebuzi. Ejja n'erya n'egenda. N'embwa enjeru yajjako awo neyingira nemala nekola ki namala ogigabula netambulamu negenda. Ku Krisimansi omwana amukuliza ennaku enkulu oba tewamulowoozaako? Omwana namulowoozaako yaliwo. Krisimansi yajja? Nafuna ne sente zigula amagi ne mukoowoola nga Saalongo bwe yaŋŋamba. Ne mukyalo nakubayo kasimu ne baŋŋamba takyali mama takyamusumbuwa. Ali ludda yavaayo ali eno mu kibuga. Sokoleke. Saalongo yakuwa amagezi ow'Emityana nate akola boti ne boti. Teza programu zino ze twakola zakuyamba? Programu zannyamba naye kati Saalongo naŋŋamba tulina okuyiiya okubatereeza. Tufumbe emmere tukole biki? Ekijjulo. Baleka batutumulule aleka batuwa obugagga bwonna bekyagala. Oyogedde ku bugagga ne kasimayiro kazze. Tongagga walako nondeka mpwavu Naalongo. N'emmotoka nja kwevuga. Ekikulu kyenkwagalako kitimu olina okukkiriza. Emmotoka nja kwevuga. Omaliridde. Saalongo yakulungamya bulungi nnyo. Programu yakola esitore yaffe n'amaanyi gaffe tebyafa tto. Tebyafa. Byenyumirizaamu byankyusa na kinene nnyo. Ate wali toyagala kwogerera mu kamera nakwegalira nga munayivaayo nga nze sibyagala. Olabye? Ali ntyamu. Saalongo mukyayogera? Saalongo aludde okunkubirako kuva Krisimansi. Kati ye yagamba bw'oba omuyita oyogera otya? Yennyini obakoowoola bombiriri. Ono omulamu n'oli ono ali mu mubiri gw'omuntu n'ali mu mubiri gw'omusota. Obakoowoola otya? Obakoowoola ng'oyita kato. Sooka oli babirye n'omuyita. Omala omuyita n'oddako kato. N'ogamba abaana bange bawadde ekyokulya kino ekiriwo. Bagulidde ku nnyaanya. Bagulidde ku menvu. Baguliddeyo ku magi.
mujje mutuule mukole ki mulye muyingire wano ewammwe bamutuula nga muliira n'ogulayo ne ku mata. Christmas ekyali ekijjulo kyabwe ekyo kyali kyankya Christmas ndabaawo ng'obasalira enkoko nabawa ennyama n'emuntu ne bayita bonna ne bagenda ono omulamu n'atyamu nga waali. Omulamu ono yamulaba oli nga waali n'atyamu. Ate oli bwe yamulaba bw'ati n'ayimusa omutwe bw'ati amusanyukira ate ono ye n'atyamu ne mugumya alyoka amuzinga enkata n'amwezingirako bw'ati. Era ng'omutwe gwa muntu ku luno ayateddekera mutwe gwo yagira ddala mu direkiti omutwe gwa musota ku luno teyatwala budde bwa kukyusa mutwe yagira mu musota gwennyini akalimi ng'akajjeeyo naalya nga ali ne munne ne mugono nga bwe mugamba oyo muganda wo n'atandika naye omukwatirako bw'ati nga bwamukonakonako. Nenaawe oba omala okulaba firimu zo n'ojja zinyumye wano nedda ssebo ku luno yajjira ddala mu kifaananyi kya musota yajjira ddala mu kifaananyi kya musota omutwe gwe gwenkanawo bunene nga engalo eno bweti onawezeze agenda kuweza emyaka 6 yakudde erinnyo era ne munne naye labika naye yakudde. Ani yakudde? Ono kato yakudde erinnyo kati n'olyaka yakudde oli amanyo gaalo galabyeko sisobola galaba naye kati bagamba ono kyakola n'oli kyakola ono bw'awasa n'oli awasa otanda kuzaala n'otazaala. Waliwo wagamba nti abaana boyagala bakule bonna bawase omu nansindikira komenti naŋŋamba kuba wagamba ndoza ajja kuwasa misota ginne oli naŋŋamba nti nedda alina kuwasa kintu kirala nga si musota mune kubanga omulongo tawasa mulongo yatafumbirwa mulongo anti nange nazisimanyi kati nagamba ntya tanafuna mugundi kati ye yamanyi gwaliwasa naye nze nsaba omwana abaana bange bawase babire mu ssanyu ne mu ddembe omuwala azaale n'omulenzi azaale. Christmas mwagirya mwenna yasinga kulya mmere ki yamuwoomera ennyo? Yasinga kulya muceere kapiraawo amakolooni ogwa white amakolooni ettooke ero nenteekako ettonotono. Oche nindo oyogere naye tokyogera ekyaki enkokokoko yo saagimuwa yo teyagirya tajagala nnyo. Enkoko ayagala eno nnamba nga eriko ebyoya naye nafuuwako obufuuyi naali eno enfumba eno. Enkoko ogiteekawo nnamba nga eriko ebyoya n'abifuuwako ne bivaako kufuuwa ku kyoko kwamaanyi genkanaki simanyi walabeko nga agifuuwako ebyoya ne bivaako baba kusabye ti njaga kulya ku nkoko era ogimuwa yagikusaba koko ogimusuulira awo osanga ebyoya byebiriwo gwogireeta n'ogiteekawo mu kifo kyayo namu ng'ogisibye oba ogitadde oba tekyavaawo togisiba bw'ogituuzaawo awo enkoko eggwamu amaanyi agadduka ogiteekawo awo mu kifo kyayo nebeerawo nga sinsibe osangawo byoya era bw'oba weetoolwa buti ng'odda mu nnyumba mu kisenge osanga ayingiddewo dda ng'ebyoya biri wali byonna abikongolako azimba ng'omulaba era alina kyava okumira omulaba oba toluzimbi amalawo ennaku oba nga mmeka awo nga waali atera kumalawo mmeka nga amize enkoko ayinza okumalawo wiiki ali awo kavaawo aba akuse bulungi awo n'agenda n'alwayo nga toddamu mulabako nizo zabadde mungi ennaku zino yamukwata kuba abaana oli yaŋŋamba leeta ebbombo ye yennyini ekwata mu kibbo kyaffe oggyemu ebbombo obwe muganda wange nendimwalira naye asola ebbombo ye yaga akwata mu kibbo kyaffe ebbombo ali oliteekamu mweriri mu kibbo yaga lyakaladda nkwata lyo terikala ne bwe balikaze libisigala bbombo nekwata ebbombo ero nenditeekawo wali wono wayebaka ono omulamu alina omubiri gw'omuntu weyeebaka n'alyebakira teyalinywa akwebakira bwebakizi bwe yaŋŋamba teyalwala bulwadde nabumu
kuba buli muntu era alina gundi measles. Oli munne waali. Ono yakulagirira eddagala. Ate nga babaleetanga ne bayingira mu nnyumba ne bakola batya aba measles naye nga nze sifaayo ndi mugumu. Teyamukwata bombo lyokka alyebakako nga mufaliso. Katonda wange omwana yawe aba ali ne munne yamuziyiza. Kati omwana ono ku Christmas okujja mifaananyi ky'omusota ono yali tamulabangako bwali. Aba amulabira mu nze. Aba amulabira mu kaliko olwo yamulaba bwantoogo. Ali mu kifaananyi ekituufu. Lwaki kuno yasalawo okujja mu kifaananyi ekituufu? Yasanyuka. Yali alina essanyu nga omwana wa Katonda azaaliddwa. Essanyu omulokozi waffe azaaliddwa. Najja laga ku luno saagala nakwefuula kyesitali kanjije bwendi ntende. Era ne bwe nali nfumba caayi nali nfumba mumuyita jangu onywa ku caayi omwana wange. Yangu ko caayi wona ayidde abaana bange. Akata. Ku luno yayitawa. Wamwekangira mu. Nze namulaba ali mu waliira ku kagoye ka watuula. Kagoye kakala kikawateeka. White ke bangamba. Tekaguba. Salongo ye yagamba emitiana. Mu mutira akagoye ka white. Ka white. Bwe kaguba ngo ddamu okooza. Oyoza era ng'omwana bw'oyoza ate era ddugala. Tewali mizozo kakolerako. Gy'oba okola kyokyo. Nze nateekawo buteesi sina kye nateekawo kirala. Salongo yagamba tewali Salongo kye yagamba kukola kirala oba byama tuyagala nnyo tubyogere. Salongo yangamba ebyo byokka. Byambula nangamba era beera mugumu gumiikiriza buli kimu. Beera ng'osaba buli kadde omwana ajja kuba akola ki? Ajja kuba akuyamba. Teyagamba kusamira Salongo. Yangamba Katonda kutuusa kusamira. Yennyini era ajja kugamba. Gambye njaga mukole ki? Nja kubeera awo mwennyini nga takyavaawo. Era agenda okugamba awo ng'akusaba n'ennyumba gy'alina okubeeramu. Mukama tusaase tufune obusobozi ate obumuzimbira. Aleme kubeera nga atambula. Mukazi wattu naye talina mirembe egyali. Era ndagira ddala ng'abeera mu mwalo ogwo. Kati ate nze mba nguyingiddemu. Eyali badde awuga nga nzira sayidi eri. Mpuga nzira eno. Igwe? Ogenda n'owuga? Mba ndaba nga antwala mu mazzi nandaga nga naye mwali mu mazzi naye ebaali badde tudde eno gye gadde eno olaba amazzi gakyuka nga gadde eno. Bw'ogayingiramu bw'oti gakyuka? Gakyuka ne gadde eno. Agabadde ageevuga nga gadde eno gakyukirawo ne geevuga nga gadda kyennyo. Kati ffe tuba tudde eno nga mu Kampala tetudde eno. Awo ntegenda okuwaawo mukabone nga badde n'omwana wange mu mazzi. Kiba kirooto? Awo mba ndi mu kirooto nga ndi naye olwo tuba tuli mu kucakala. Bweyogera okucakala ate ndange. Tuba tuli mu kucakalamu nga tuli mu bibuga tweyagala. Mwe mucakalira mu mwala mu mazzi wonna tweyagalirayo tetulina wetuteeyagalira. Naye olwaleero mazima interview eyo ngikozeeko ng'olina essanyu. Kiraga nti ddala omanyi ekyenjawulo ekiri ku bintu bino kigiba nnyo okutunuza munno kamera ne microphone n'ayogera ddala n'olaba ng'akyuka. Twali kintu kiruma mu bintu bino nga kutunuza kamera munno n'olaba nga yeeyongera kuba bubi. Ekyo nno kirwaza era kirumira ddala. Saati nange mpadde akamwenyumwenyu kubanga olwaleero nkulaba we n'oli musanyufu. Si gwayogeza eddembe. Salongo yakomawo. Salongo toyetaga kumanya. Kumanya. Abeereeyo. Abeereeyo. Embooka evugireeyo. Kaba mukube. Akitegeere nti basuula baana. Nja kinnyonnyoka. Bannange. Saka ombuulire. Mu mwaka omwana ono ali enkoko emirundi emeka? Baba asabye nze simanyi ayinza okusaba emirundi ebiri naye kati nze yakansaba emirundi gumu alaba enfuna yange. Bambi asaasira naye. N'asaasira mama we bw'ayimiridde. Salongo yagamba nti yazaala misoto ebiri oba yazaala omu nga bwe yazaalira ddala ababo nawe yazaala ababe. Era yazaala nga bwe nazaala. Wuwe muwala omusota gwe mulenzi. Bambi. Ate owange ono mulenzi oli muwala.
so ebintu gyebiri abantu bakirawo okuwakana gyebiri kojja ono gwe yabonereza eyali alese effujjo ku mwana ono ali mukifaananyi ky'omuntu yabaana n'amusonyiwa agenda amusonyiwamu ekitonotono genda akyusaamu ku mbeera neegayirira yawona kuba yali amusudde kabenje akabenje kaawona ebigere byagatta yamumazaako ssente zonna takyayina wadde kuba kati ye omwana yali akuba waaki ate neyakuba ono kato teyakuba oli kati oba okubye ono oba okubye n'oli kubanga mazima mwana omuto aba mwana muto mwe bantu mwe abali eyo baana bakatonda abatugoberera omwana asigala mwana ebiseera ebisingawo woonoonya ngeri gy'osaasiriramu munno naye omuntu akola obulumbaganyi ku bujje nkiddamu ddala baabukoledde ddala katonda omwana kale waliwo bakoma ogunjula akaana akato n'otalina kusukka osanga omwana ono okunyiiga ddala kojja yasukka olinaga nti kakati ate omwana ono omuto okubye muganda we naye kankulageko kojja ye kati obulwadde bwawa obulwadde bwawa naye akasente mye talinaawo ayina kuno yagidde mu kala mmeka ku Christmas abadde mu ya black yokka kuba nakuyita ku Christmas ngenda okutula mu bajja nga sikulaba nga sisobola mulekawo wabaawo omuntu n'amukuba waki tewajja naye owaayi bamukubye mu mukubo nga tutambula mukikapu zendeka ina nga situla munaye nakaddiwa ng'ositula ekiro mmeka ezo zogenda ositula bwazinga enkata yenkanawo yenkananga wano nga zizinze zobala omuntu bw'aba awezezza emyaka 5 6 ye wali aba awezezza bbanga kino obunene bw'aba alinamu ababwati kati gositule eyomwe ate omwana owaayi naye kankubitubeera awo babiri tubeere babiri awo nga buli omu tubeerabako ndetalabufu yaffe tumukuba omwo netuvuga netumulekanga naye bwatululako asibula abantu era awo nasaavaawo era naye zaali sabula 12 asiibula n'agenda ng'amaze okulya ezagenda eyo kucakala mu kivulu naye agenda kucakalako mu bivulu eyo kulaba ebisavu ebiri eyo agenda otunulayo bwe nti nasanga agenze nemanya nti kati agoze ekyatemye Christmas wasabako saasobola ali musanyu na baana bange neeyagala naye ng'osaba nasaba kiro abantu abakupatikako ekyobusamize n'amasitaani balimba tobikkiririzaamu sibikkiririzaamu okkiriza mukama katondawo otera kusabira mu kyaki kimpozi ey'abalokole wano n'ey'abakatuliki ozigatte katonda ateekawo buli woosabidde na katonda abaawo wekikwangwiridde tewali kusosola nti eno ddiini yaani eba eno yaani newe ngenda ku muzikiti mba nsabye katonda y'omu nti mukatuliki n'okubako newonywerera bonna be bamu nze wensanga wali basaba nze nsaba nema katonda nandaba nti kati nkoze eki nti nsabye bwe ngenda eri nawo nensaba interview yaffe yaggwa nakoola ku balokole okujja okusabako kko naawe kubanze benzikiririzaamu abantu abalina amakyaki amalala agatali ga balokole okujja obere okusabako kko naawe waliwo abajjako ko ne bakukyalirako ko okusaba sina bye nali ndabyeko abakkubira beebo oyo owegundi Saalongo ne gwe tufaanaganya erinnya naye mutu mwebaza nnyo bambi yaaliwa naye ali mu kibuga omwo mwakolera naye namutono Solomon naye mwebaza amanya abiri mugafaanaganya oba muganda we byonna bifaanaganya njagala lumungi baabira ku kasimu fena nga tuseekanga oyinza okugamba tuli kugamba wafuna emikwano emipya n'eddembe ppya mu mulamu gwo byonna byakyo tokyekubakiza katusaba ne bizinesi zitereere zitereera ndikadde okuŋŋa nti bizinesi yange bizinesi yange sirina bizinesi abaana enjala ebaluma nakyo ekyo mbadde nsaba omwaka guno katonda akituddemu kijja kutereera tujja kusaba katonda tulina okusaba okugumiikiriza tuba tuyinza okubeera awo netufunayo wekisa n'atutereeza netutereera buli kimu kirina okugumiikiriza paka wowangulira tuba n'okusaba kwaffe ku lwokuna mbadde nsaba ku lwokuna nje tusabireko kaawe ewuwo olwokuna ekyaki ejje tusituke tusabe kaawo tukube ettendo n'omwana omuyite
omwana muyite mugaye munnaye wanaaba zzimu bwangu waliwo okumuyita n'agaana wali omuseko n'agaana waliwo bwajja nti yetya nnyo bwe baamukuba nagamba bwe baamukuba aba atya ne Salongo era yagamba nabo bwe basooka mukuba nga ebyo yeekengera nnyo bakola ki kati aba ayinza okujja ate n'akoma mu nnyumba nga tatuuse wabweru tatwegatteko mu ttendo simanyi kuba naye alina okujjaawo ne mulaba ng'azinisa omutwe tuyimba ettendo nga bwazinisa omutwe simanyi nti asobola okujja ku luno teyajjira mu feesi teyakyusa feesi yonna yajjira mu musota ekyo akikola musanyufu tewali kyeyagamba bwetwambira ku mpewo wano ku interview tewali kyeyagamba nti maama onkoze bubi okwogera tannaba kumbuulira kyezaaka teyanyiiga ayinza okuba teyanyiiga naye yakiraba twali tunonya buyambi ayinza okuba yasanyuka amagi wagula tute yonna n'agimalawo wasigalawo amagi 3 gakyaliwo nakati oba weegali ago tosobola gajjawo n'ogafumba n'ogalya agabankube gaba gago bali manyi maama asobola okulya kantu k'omwana we nedda sebago gaba gage sinaba gateekawo wali osobola otoolako osobola otoolako naye wegagenderawo totoolako ojja gongo walya bwerere engalo n'ebizibu ebirala omwana anyiiga ebyo oli tosobola musobola kubanga oliyo oba omaze omuwa nga byayaba birabe nti bibye biri wali naye wano baba sinaba kutuusaayo wali ntoolako ekyeza kyo kisoboka okuba nga kapa eyo gyenkusanzeowo emmere omwana oyo mwabadde ajjidde ayinza okuba nga ajjidde omu kuba omulala tasobola giwa naye ebirya wandabye buli woowanga eriirawo ogiwene bala n'agaana okugiwa nayegaana okubirya omusota olumu omwana oyo bwaza ebifaananyi ky'omusota olumu ajjira mu kapa oba mu mbwa byonna bijjira bisatu byakagira mu sofa ndabye kapa ezo zeematira ndabye oluggi wange eriirawo nga ate bw'otambula ekutambulirako neŋamba ayinza okuba mwana agiseereero nentambulirako nejja netubeera fembi naye ku mubiri emanyi okubuukirako nejjaku kapa mbezi n'embwa yakikola embwa yajja bulungi edda mu kasonda wano nga ku mulyango awo nga njeru talinamu bbala abaga tugigobe tulina mugamba temugoba n'agamba naye ayingidde nga mumuyingidde afunye entebe ye wali naye baka neesikulira ddala otulo nno saawa ndowooza nga 3 nnamba batandika okwogera nti ate n'oba evuddewo oba yaani oba yaaki ekintu ekyanzijira mulundi guno nga lwaki ogabula muntu oyo nenyimuka ngamba nenayo ki bannange namu emmere namukaki nenyimuka ndokebera nga namu emmere bwe nayimuka bwe nenjiyita awo nenjiwa eyamala okulya bweti nedduka neddawo nesooka nebirabirako nesooka netunulatunula bweti nebanga etunulatunula bweti yamala neyimuka bweti netambula negenda nekwata ekkubo lyayo bano banaga tumulira badde erabika erinze kyakulya badde ekoze bityalo teddangamu kulabika oyo mato yakitya alesa ntumyeyo ku mukyala ku CEO Kent Beauty World olw'ebizigo byaffe yagambye bagenda tuwayo ne package endala mbadde nsaboddemu omugambe nti ebizigo byakkolako ebizigo bikola osanga era anakwatibwa ekisa ate package yaffe n'ajanguya kuba yagambye alina otuwayo package endala omwaka guno naye bw'anaalaba ndowooza ate paka bwebale ndowooza afuna bingi era bonna mwebaza nnyo yebalire ddala akuba ate erinnya CEO lyakulemera ddala erinnya lyannema okulyogera eryo lizito nnyo naye eryo ligwire ofafagane nalyo gamba CEO CEO kati ddamu mwebaza nebaliza ddala maama omulungi maama sewo maama mwebaliza ddala obulungi ekizigo kyankolako bulungi nnyo era ondaba bulungi nga wenyirira era omulala yambuuziza kyammeka naye sikimanyi bbeeyi yakyo ajja kujja tunyonyoleramu naye ng'akyagala ekizigo ekyo naŋŋamba njagala ontumizeeyo ku ebyo ebizigo era kibalya mu mitwalo 2 si ajja tukola ki ajja tunyonyola kyammeka
nze simanya nti kati nange kati awo mugamba akole ki nga oluwa akyagala. Ate n'enamba zeyaziyitako wano ku sikirini yaffe. So Client Beauty World CEO Naalongo ekizigo weewaawo. Kirungi kyankola bulungi nnyo. Akanyiriro. Nenyirira bulungi nnyo nekimpa essanyu n'eddembe. Tekina kikyankolako kyonna nyirira bunyirizi kyokka kyokka. Saalongo teyakomawo? Saalongo tannaba kudda oyo. Mugoba. Anti abantu balaba ekizigo kizigudde omuntu yaga katukanzireyo. Aludde n'okundabako tugenda myaka nga 3. Oba katunoonya Basaalongo balala. Basaalongo balala be baagala okukomawo. Alinoonya balala. Weewaawo. Iyitawo sebo. CEO Client Beauty World tweyanziza nnyo. Mukama akuwa omukisa gwe. Muganda wange ayagala okuzigula olususu lwo okulutereeza naawe okuba n'ensonga lwaki ojja okwebaza nga Naalongo z'ayina. Gezaako ko ekizigo kya Client Beauty World. Tojja sigala kyekimu. Olina ansa nnyingi. Olina ebibuuzo bingi ebitalina ansa. Ku ngeri olususu lwo gye lufuukuukamu, lwakulemerera, binnamakula n'ebirala. Munoonyeko ku nnamba zaffe ez'essimu awo eziyita awo. Ate nno ndowooza bonaamukoonako asobola n'okunnyonnyolera ddala kiki olususu lwo kye lwetaaga. Va mu kkuba piga twende, va mu kutomeza olususu lwo buli kizigo ky'osanga. Ojja kweyo kyo ojja kufuna ekizibu. Genda mu bakugu. Nze yakandagako nti abisobola era mukugu w'ekitenkanika Client Beauty World. Ate nno oyo yekka yatuwadde ensonga lwaki tulina okumuwagira mu by'ebizigo kubanga yavaayo n'ayimirira naffe. Yawulira omulanga gw'abantu baffe, amanyi famire yaffe kye yeetaaga n'ekigendererwa kyayo. Abantu ng'abo buvunaanyizibwa bwaffe okwakumira mu bizinensi ze baba balimu. CEO tukwebaza nnyo Client Beauty World. Mukama yongere akuba amakubo watali makubo. Oyongere era ogabe era otuke ku bantu abalinganga Naalongo. Nga bwe wamutuukako yongere tuke ku balala akuwa obulamu, eddembe n'okwesiima ku mutima. Olwo nno n'engalo ze ezanjulula nga zigaba zireme kuddayo nga nkalu. Nze nzikiriza nti okyabatuukako abantu abalinganga bano era nzikiriza nti ekizigo kyo bugenda kuba obujulizi obutalina kkomo na ntandikwa nti omuntu wa butandikira batamanyiwo ne wa bukomya batamanyiwo. Ayogera n'awulira nga byalina okwogera okugamba abantu ku ki ekizigo ekyo kimukoze. Asobola n'obyogerera emyaka n'emyaka nga tabimazeeyo. Bano bakatonda abali eyo alina bizinensi ye yonna. Osobola okulanga naffe ku namba eziyitaawo wansi. Tojja sigala kyekimu. Tambula naffe era naawe gwe alaba omuntu alanga naffe wano. Tumala bekkaanya nnyo. Buli muntu alanga naffe wano aba mwesigwa, tuba tumutesitinza ebisembayo era tomubuusabuusa. Kyane tekubaako babulimba, tekubaako bafere. Abantu abatambula naffe be tuwadde eriisa ejjogi era tugezesa enkola zaabwe. Ntulaba nga ddala zituukiridde ate nno ffe okutambula nabo. Kulwadonna n'ensi yange tusinkane mu paati endala mweraba.